wamu nga tewejjusiza kulimbibwa basawo balala. Mu buto ye program kyoliko ku Bukedde TV1. Mu program eno tukuleetera abantu abakuze mu myaka, ayinza okuba omumanyi olusi nga tomumanyi naye ng'akuze mu myaka. Batulaga ebintu ebaakolanga nga bakyali baana bato, batuzannyiramu n'ebintu ebyo. Ayinza okuba yazannyanga, ayinza okuba teyazannya ye nga yayimbanga buyimbi, ayinza okuba yali muwala naye ng'avuga kagaali. Oyinza okuba oli muzadde eyo ng'ogamba omwana wo tovuga kagaali, tozannya, tosamba mupiira, naye munnange tomanya oyinza omugaana ekintu ate enkya ne kimuviiramu nga kyalina okukola nga kyekitone ekimuwadde omulimu gwasobola okukola ate n'akulabirira munnange oba oli awo. Olwaleero tugenda kulaba mukyala Maggie Kigozi. Omukyala ono yeekoledde erinnya mulimi, muna bizinensi, yeekoledde erinnya naye katulabe mu buto yabeeranga atya, yazannyanga teyazannyanga, yazannyanga biki bye yakolanga ng'akyali mwana muto. Tova ku Bukedde TV, nange namuli Kate mu programu yo mu buto. Tuli mu programu mu buto n'omukyala Maggie Kigozi agenda tubuulira atunnyonnyola ebintu byazannyanga ne byakolanga ng'akyali mwana muto. Mumulaba anekaanekanye mu uniform, oba agenda tuzannyiramu biki oba no uniform ate bye biki sibitegeera. Nandyetaaze okumanya gwani biki byokola. Erinnya lyange nze Maggie Kigozi. Ndi muna bizinesi ndowooza ennaku zino okusinga. Nkola ffe tubaleetera kasoda kamwe akabawoomera ka Mirinda Fruity, Mirinda Orange, Mountain Dew, Pepsi, oyo naffe tumukola. Ekirala ndi mulimi, nima kasooli, mwanyi n'ebirala. Ekirala ndowooza we nasinga okumanyibwa nali nkulira ekitundu kye bayita Uganda Investment Authority. Ndowooza abatulaba mmwe mwandabanga nnyo kubanga twali tulina eggwanga lyaffe nga ffe tulyogerera ng'aba Uganda Investment Authority. Namalayo emyaka 11 miramba. Yoyo yenze Maggie Kigozi. Ndowooza muwulidde Maggie kyagambye nti emirimu gyakola mugitegedde, abannyonnyodde ebintu byakola ne byakola kati ne byakola ng'edda. Naye mu buto obwo wakolanga biki, mizannyo ki ng'okyali wansi eyo, biki bye wakolanga ng'okyali mwana muto? Kyali kyalo we twakuliranga tugenda tunoonya emiyembe n'ejjambula. Naye mu ssomero nga nziruka, nali athlete nga nziruka 100 meters nga nkola ne high jump. Okutuusa we natuukira eggayaaza, ab'eggayaaza nno be bantunulamu ne bantereeza bulungi ne banteeka mu tennis. Gwe muzannyo gwanfuula omututumufu mu ggwanga muno okuba nali champion wa juniors, nembeera champion waki wabuna w'abakulu ba Africans abaali wano. Nga gwe muzannyo gwansinga okunzijayo abantu ne batandika okumanya. Njagala okumanya wali ng'oli muto ng'ozannya emizannyo egyo gy'otugambye gye wazannyanga, bizibu ki ebyakutuukako by'ojjukira n'ogamba bwe navuga akagaali kino kyantuukako, bwe nalinnyanga omuti kino kyantuukako? Kati nze banteeka buteesi ku ggaali ne baŋŋamba nti genda, nengwa mu kakomera akaneiba waffe ng'eggaali sigimanyi. Ekirala bwe natandika okuvuga epikipiki kyekimu era baŋŋamba nti ogiya eya wansi emu 2 3 4 genda, neŋŋenda. Kyokka bwe natuuka nentuuka enakawaawo nve bweyogerere nga nina okukyama nzire this side nga simanyi bw'ova mu giya namba 4 n'oddayo mu namba emu gye natandikiddemu kubanga yo neetaaga kati okutandika. Nemmala okusiba, nemmala okuyimirira, nenzirayo mu namba emu, nentandika buto. Kwe kati banjigiriza nti kale ovuddemu emu 2 3 4 ate okomawo otya n'oddamu emu. Awo zezimu ku problems. Okulinnya emiti was not a problem. Avaayo kono n'ogwa oba n'okalabuka oba n'omenyeka omukono oba n'omenyeka eni? Namenyekako omukono nga nzanya netball eggayaaza. Ate awo kyenzijukira abaana nga ffe bwe tuli badduka buddusi ne batandika okunnyunga okugezaako ogunyiga gutereere naye ng'ate gumenyese mind you. Era kyali kibi nnyo okukola ekyo omuntu ng'agudde ekyo tokikola. Era nzijukira abasomesa the next day mu assembly nga bagamba abaana omuntu yenna bw'aba agudde nga waliwo possibility nti yamenyese eggumba temumukola ki
temugusikasika. Yes, naye gwatwala weeks nga 3 ne guwona. Kati ate twanditaze okumanya wadde nga wafuna ebibi mu mizannyo egyo kyemanyi waliwo n'ebirungi bye wafuna mu mizannyo egyo oyinza okuba wafuna mu scholarships oyinza okuba nga emizannyo egyo kyokola kati nga kyekyakuleetera okubeera ate ng'oli kyoli kati mu mizannyo egyo gye wazannyanga. Njagala okumanya birungi ki bye wafuna mu mizannyo egyo gye wazannyanga ng'okyali mwana muto. Twafunamu ekinene okumanyika mu luzungu kyewandiyise networking, okubanga famire yonna baganda bange bavuganga epikipiki, bavuganga emmotoka, basambanga omupiira, nange nemanyika mu tennis, table tennis, squash. Netufuna networks ezo zatuyamba nnyo ffe nga ba Blick. Otegeeza bano ba Arthur Blick, abavuzi b'emmotoka z'empaka ne pikipiki z'empaka. Yes, kakati gwolo otunuulira ava kwenkana emyaka naye nga ffe twava dda ne taata wange alina bye yavuga mwami Blick ne bakulu bange Pade Blick ne Arthur Blick, erinnya lyerimu, erinnya litambudde mu family, n'otuuka kakati ku Arthur Blick Junior gwe mumanyi. Ate si yeka n'otuuka ne Alistair era ate omuto amuddirira. Generations zonna bagenze bamanyika. Ndowooza wange ye Navio naye mumumanyi. Nitudde ne mukuki ne mukuyimba. Abo kyogamba nti yegwe mama wa Navio omuyimbi atukubira hip hop. Nze mama wa Navio kwegana okuyimba naye kati kwegamba ndowooza ekitone kyava mu buto okuyimba kwava mu buto. Nayimbanga mu kwaya Gayaza. Ate ekirala kye nafunamu ennyo bwe buno nga uniform eno gy'olaba. Nze natandikira mu bugaidi nali Brownie mu kasomero ka primary. Nenvayo nenfuukako omugaidi Gayaza naye obugaidi nga somehow si bw'amaanyi kimala engeri gye nakulira mu balenzi bwakikyala okitegeera. Kati bwe nafuna akakisa neŋŋende Kenya okulinnya Mount Kilimanjaro. Abe Gayaza baatulonda abantu 8 netugenda okulinnya Kilimanjaro ne tukola ebyaba scout byonna. Hold. Now that is the dream order in the group. So we are going to turn to the right, and all of us, this is our right, turn. That is how we do it in scouting. Not for soldiers, but to make sure that there is order in scouting. Thank you so much. Twalina aba trainers nga ba scout ne batuyigiriza first aid, ne batuyigiriza ebya patrol, ne batuyigiriza byonna ebyaba scout. There is duty to God and one's country, duty to others, duty to yourself, and then the weak ones should always be supported by those who are able. That is the meaning. It is not just ordinary. Duty to God, duty to others, duty to oneself. And then the weaker persons must always get support from those who are able. If you are able, you don't grab everything to yourself. You must be able to give those who are weak, those who don't have. And that's the meaning attached. And those are the pillars of scouting that we stand for. Awo. Obuscout buno nabwo buntuusiza wala. Bukumanyisa ensi yonna. Bukuyigiriza nnyo discipline, bukuyigiriza community kubanga ffe tuyamba abantu. Omulimu gwaffe kuyamba communities abantu abatesobola kati abaana nga abeetaaga vaccination. Kyogamba nti okyali mu scout kati obuscout bw'oliko kati wabujja kuva mu buto ng'okyali mwana muto n'obeera mu scout paka w'otuuse kati oba wakabiyingiramu? Kwegamba obuscout bwa mirundi ebiri. Waliwo abaana abato betugezaako okuteeka mu programs ezibazimba especially leadership. Twagala tufune era osanga abascout bano boolabye wano nga gye bali yonna basukirira bayitamu kubanga tuyigiriza leadership ne tuyigiriza okuba nti oyamba bw'olina role eyiyo mu patrol eyo oli ayinza okuba patrol leader naye nga nze ate omulimu gwange gwa kufumba tanyingirira
mu kufumba nze leader kwega ne tuyiga nti oli ne wandibadde mukamaawo naawe oli muntu mukulu nnyo kwega bwe bityo kyotegeeza nti obusikawutu mulimu ebitundu ebyenjawulo mu busikawutu mulimu obukulembeze obwenjawulo mulimu departments ez'enjawulo mu busikawutu mulimu n'abafumba anti bwe tugenda ekazi ng'eyo nga tuligondibwa mulimu afumba mulimu owa security kwega emirimu egyo gyonna ffe tugimanyi ogikola mwana waaviira mu busikawutu nga byonna akukuze naye kaakati nganze wendi nze chief scout wa Uganda naye nga nayita mu mitendere mingi wotukira ku chief scout naliko treasurer naliko chief commissioner kwega mulimu emitendero kati kyogamba nti kale wazanyanga emizanyo ndooza mulabye yazanyanga emizanyo yali mu scout ng'azanya emizanyo naye twagala okumanya emizanyo egyo gye wazanyanga ng'okyali mwana muto tegyakulemesa kusoma tewazanyanga nnyo ne weerabira okusoma oba ogenda ku ssomero oluusi n'obeera bakutuma agenda ku ssomero ate gwe n'ogendamu eri n'ozanya buzanyi ndooza abasikawutu kyetusinga okukuza ye discipline katonotono nazanyako ku netball mu primary nga nvudde mu Aga Khan ne tugenda tuzanyira ku Muslim Girls nga actually tutolose butolose naye tutolose ne tiimu yonna naye te bwe twawangula n'ab'okusomera ate ne basanyuka ne bakina wakyanamusinga tiimu yaffe yawangudde bali okiraba naye nga kyatandika nakutoloka wakikolanga otya okubalansinga ebintu ebyo kubanga abaana abasinga bw'aba nekyayagala aba ayagala ekyo wasomanga ate nga wokola n'ebintu byebirala ne bitakulemesa kusoma tebyannemesa kusoma ndowooza anyway engeri gye nakuzibwa engeri gye nasomera eggayaaza nafuna discipline eyo nti okusoma is very important nakwo kuwe time yaako bwe kiba classes genda osome then bweba time ey'okuzannya era genda ozannyire ddala n'amaanyi mangi kakati bw'ova eyo ate omutwe guba guwumuddemu bw'oddira ekitabo gwekiyingira mangu muwulidde Magi byatugambye yazanyanga netball yavuganga obugaali yavuga ne ku bodaboda bano ba Arthur Brick temulowooza nti bakatandika kati yatugambye mbu kyava dda naye munange yabibalansinganga tebyamulemesa kusoma tebyamulemesa kubaako na kyakola yabalansinganga ebitabo bye nga bwazanya n'okuzanya bwasamba ku mupiira bwavuga ku kagaali bwavuga ku bike bwazanya netball wabula tova ku Bukedde TV katuwumulemu katono tukomawo n'ekitundu ekiranga Magi atubuulira mu myaka 15 kati nga yambusa eri waggulu afuuse omuvubuka tinejaawo biki bye yakolanga yawulirizanga nnyimba ki yazinanga mazina ki katugende tuwumulemu katini tukomewo ng'atubuulira